babadde bataddewo omufere omu yafunye obulu 8 n'ayongerako 0.2 ng'agezaako kumubba naye tewaliwo ggombolola lyatawangu naye nze kyempakanyamu kyekyogamye nti bafere babadde baagala mubba nti akalulu kabadde ka bokisi kabadde kakusimba mugo kakati tebakubbira wali mu kubala mugongo omufere bw'afuna 2 ng'eno ayongerako 0.2 nga weesimbyewo naye yagenda ku mpapula ziyongerako 0 kati kye bakola bagulirira bano ba returning officers ne ba agent kati obeera ne agent nga mwebafu fact kino kyansanyusiza nanyo nina omubaka wange sigenda mwogerako linnya kubaatuwuliriza nnyo wano awuliriza nnyo radio beat yagambye nti je bakanyiza nti babadde ne competition y'okubba oba okusindana mu kubba kamyufu kaabwe yakkiriza kubanga mukomyewo twabadde mu lukiiko lwa climate change olwa Africa nga tutematema empenda naye kakati ne tusooka ne tulamu n'ababaka abo nga complaining nti bo bagenda kudda nga abantu okwesimbawo ba individuals naye yagambye nti bino byaffe nga ababaka twasindanye mu kubba ye nga yagamba mu kamyufu ke babadde yagambye nti ye yakkiriza nti yabbye ne munne nabba naye we bamubbidde ono munne yafunye obululu 10 babatereddewo obululu 12 kati ono n'ayongerayo eno ne bufuuka 10-12 kakati ono 12 n'ayongerako eno omulala ne bufuuka 120 ne bufuuka 10-20 kakati bo difference yabo yalabikiddawo ono ayongerayo enemu ono ayongerayo oyo yakugambye ye yawangu bamukubye omuntu gwe bawangudde omusubira kwogera yakkiriza yagambye nti babadde babbingana naye bamwautusimatinze obubbi naye ate ne bamubbanyo obubbi obwabaddewo bo ono buli omu obwedda yeeterawo kyayagala kakati ne wabeera competition yakubba eno ojjuzaawo meka n'oli ajjuzaawo meka infact bw'otunulira ne gundi kubanze Tango Doyi ali lecturer wange Makerere ali staaka ne results ezisinga bw'otunulira results ziri eziri actual ne percentage tezimakinga kati waliwo omubaka parliament omwe yakoze ekyobubbi ekyekijege nnyo ku kyalo ekitawezaako yadde bantu 50 yayongeddeko ku 8 n'ayongerako 0.2 ne bufuuka obululu 8 nedda ng'ate ku kyalo eri abalonze babadde tebawerako na 50 nga tebawerako na 50 kati nayongerako eno kati bamubuuzizza eri nti tubuulire ekyalo kikino ekiwezaako abantu 8 abalonze ng'ate ne munne era yafunye so era kino kye tusaba n'abantu banaye kati these are no longer honorable members of parliament. These are horrible members of parliament. Horrible chechi. Horrible beabentiisa. Naye gwe bw'olaba omuntu ng'abba akamyufu n'akanula amaaso n'abbagolooza abantu babba naawe oli horrible. Nedda kubana babadde mukabbe. Anti ogambe member of parliament. These are not ababadde mukabbe kubanga abasinga bonna babbye. Ng'obeenyumiriza namu. Nti fene wafewo wabadde webasenga nga bakuyisaawo nenge eno ng'okyanga kubanga mbwe ekyabayambyeko nnyo wadde beebaza ssentebe waabwe mbu yatuuse ekiseera n'agamba muligesi teveewo buli omu alonde aba people power nga bw'obaba bakwogereza bulungi nga naawe ogenda ku layini n'obwana obuto nga bugenda ku layini buli muntu yenna sooka kakasiza nti abaatabudde akalulu ka NRM akakamyufu babadde ba opposition bagambye nti buli omu alonde kyafuuse buli omu alonde kati omugezigezi omugerengetanya ng'ayisaawo waki ekyo nkyogedde nti abamusi bakyasaana na kuyitirirwa babaka ba parliament oba honorable members bw'olaba abasajja abakulu n'olaba omusajja nga tuludde nenga obufere bwaliko wali ng'obuzza ono afera nti afera agenda asavinga Uganda emulumanyo nti kati ebyobufuzi byafuuse byanfuna buli omukufana kuwona wakiri oli mukuba omuttirewo tewalabye be bakubye masasi olina gye mundu n'agikookinga nga kubira ozanyira ku bizinesi ya parliament babadde bana siva kulukutana naye waliwo bana be bakubye amasasi nga babadde babaka baffe ba parliament nga bakubye amasasi abala ne beekuba tonategeera nti mukana akaluka afiriddemu abantu bana be bakubye obukubi ne bebatta okukuba emiggo ebitu ne babatta kakati nzera sebo gwombuuziza ku kintu ekyo musajjawo k'omu yawangudde of course abantu babagala nga bwe nakugamba nti nze ne bw'oba ng'olimu NRM naye ng'osobola okuyimirira ku lw'abantu n'oba servinga
siba na tima gyoli era nkwebaze ndana kubulya wano nti ko mwali na timu ye vice oba muyita Mavuma mulaba muyita Makanga ba Wax n'abalala abatonotono bakulako nabo because babadde transparent eri abantu be Nakaseke era ffe n'abamu tukwatibwa ensonyo gamba gendo lwanyise komu wenalem no soka nenyimirira wansi kubanga ffe natusooka kutunuulira eggwanga lyaffe lye tulizimba lwa bibiina byafuzi oba tulizimba lwa kubeera lwa bukozi na lwa ggwanga ddungi eryaffe ffena irrespective of kibiina ky'ofiisi ky'okkiririzamu naye okulaba nga ffena tuzimba Uganda etweyagaza kyekyo sebo mukama wange musajjawo k'omu yaliridde nno ddala waggulu yaliridde ddala waggulu akalite kanajja kakati akali final waliwo abantu boolaba ng'oggyeko akabubaka bwa parliament kwake kabaddemu nnyo obubbi waffe Nakaseke mwategedde abalonzi babadde gumu kakaaga tuli abalonzi mukana akali jeno akaka bya mukama tuli abalonzi emitwalo 5 mu 8 mu 12 abalonze mu parliamentary mu KNRM eno mu constituency yange babadde gumu kakaaga naye ngo omutwalo ogumu mubbe akakaaga ke kabadde akyo kati nabo basobola okwesotinga ne balaba wabo we bagwa naye kyasinze okunsanyusa waliwo ekyalo kiriawo Nakaseke kusaza ngencha kulonda batutteyo obusowaani ne batwawayo n'emitwalo 5 n'obulabulabo naye oyatutte obusowaani yafunyewo obululu 2 atatutte n'afuna obululu 16 kakati kisinze okutusanyusa nti abantu bagenze balaba message nti message yaffe eriwo si bulabulabo bwe babawa mulonda abantu olw'obusobozi oba omuyisizaamu mwenaremu ajasinkana opposition kwegamba twetaaga abakulembeze abali credible ne bavuganya so si bino nti gundi alina wajja aleese omunyago gwe n'asuulasuula nono n'asuulasuula ne babamagusa n'olowooza nti no obulabulabo kyekireetese omubaka wa parliament kirondese omubaka wa parliament oba omukulembeze yenna kuba kuteesa na kulaba aluŋŋamya atya eggwanga era ensonga lwaki mukulu mukunja mugenda ne muwulira nti owaffe ffe ng'omubaka waffe tetumuwulira ng'omubaka wo muwulira mu nnyimbe omubaka wo muwulira eyo mu kwalula balongo ne bubuntuntu obwo obutonotono so mbeebaza nnyo abantu naddala beewaffe Nakaseke mwebeereddemu mwansanyusiza nnyo waliwo omunene omu mu gavumenti ababadde baagala okubba ettaka eyo abalina puroguramu esengula ebyalo yaleese omusimbi naye yayise baabadde aguwa n'ababuuza sente zembadde nga muziteekawa olaba akaluko okusimba mugongo kaaganye naye ate olwo akabookisi eri ey'ekyamerika n'abeera katya nga tiwabaddewo influence so mbebaza omukyalo omu era naye yawangudde naye bakyaganye ffe waffe ndooza mwawuliza ku bigambo hajjati wawuliza ku bigambo bya Ginadduli nga mukaawu nnyo naye bano abaleeta yali aleese omwana we naye bano baagira ne baagala okubba obululu bwa mutabani bwe baleeta kye baagira obululu bweyo bwonna baabufeze ng'oggyeko kano akaloko gavumenti bonna baabufeze baatudde wali ekiwoko tekuliko obo n'omu yayiseemu bonna bawuliriza leedi eno bafeze bonna babbye buwanguzi balina omukulu waabwe oli yadze n'alagira ndoozi ebigambo bya Ginadduli wabiwulidde bulungi oyo nno senior minister ateekadda weenaalemu nnyo n'agamba ne mutuula wano ne mulagira ono bamwe n'ono bamwe kakati yeyo society gye tulina ey'abafere bw'obateeka mu kifere ensonga lwaki ennaku zino olonda omukulembeze mu kifo newebuuza ono n'atabaako katukolera yadde otulekerayo kawirubaalo nti kakati bwe babajja mu bukulembeze bafera n'ekyenjagala okubalabulako kubanga obubbi bwamwe bwe munaabuleeta mu kalulu kali aka bya mukama muleka mulamye kubanga obufere nawulira omufere omu agamba basaba sali musala bateerewo simanyi polling station ez'ekyama abalala ne basaba mbusimanyi amagye gagenda tuyamba gwaleerabyeko amagye we galondera abasajja b'amagye we balondera tebeetaagira ddala muntu weenaalemu gwe gyogende ku polling station zonna barakisi mubijjawo anti ffe tulabaliza utusi omanyi akalulu akawedde ebbombo waali amaanyi amayitirivu nnyo naye Besigye baamusinzaako obululu 25 okga mu barakisi y'amagye genda mu barakisi z'eggulu entebe eno omanyiyo omanyi abafuga entebe president gy'asula
bonna babadde babali ku ddembe ba DP ne bammeeya ba DP golooza lwaki Barakisi zironda benaale Tamaguzi walabuddwa ku kwogera ku ki kubikwata ku makomera bagenda kakati ate otandise majje kati oyo w'ebyamakomera ataliwo amajje oyo w'ebyamakomera obadde omusuubira ayogere ki nga ye alabulaani oyo omusajja w'ebyamakomera bw'ayogera kalebule kati agende oyo asula mu komera lyagenzeeyoko era oyo ali abakunnaku oyo bakamuwa akafooke togamba ono bayine bakamuwa akafooke ayogere ki era nejjo nabuuziza ono omwogezi w'amajje Honorable Silvia byekwasa atuliza ne mugambe wabadde oyogera obimanyi mwe mwali mulabye ku nnaku baali babawambyeko mwe mubeera ku bbata kati oyogere ki musajja atunga bw'omulaba agende mu kooti ampaabire nti byenjogera bya kiralu kubanga tekikkirizibwa okweyingiza mu bintu bya security bya security nze bampamba ne banteeka mu bikomera byabwe gwe okimanyi ntambula mpenyero okimanyi we bansamba wano oyo baali bamusambyeko musajja watwali omugaati ne bata ne mukazi we n'abaana baali bategedde nti abantu baffe bavundira makomera yayogere kinga bw'omulaba musajja watwe kati ffe abo tubaleka ne tumugamba nti kozesa sensi z'olaba ebigenda maaso people come and go governments come and go but Uganda will stay kakati gwe wali badde bamugamba nti oba omusajja byayogera bya kiralu tugendeyo golooza lwaki mu makomera eyo nga kitalya tebakkiriza muntu yenna kuyingirayo bimupine bajja 64 ninga teri n'omugwe bakkiriza ate lwakuba nti no naye tagoberera nsonga nze namugamba nti abantu abasinga lwakuba nti abo abuguutana olw'obufaataasa omugaati gwera omutumuulira n'amaaso ge nga mamyufu ng'agendegeya namugamba nti abantu be batwala mu makomera nga bamaze okubatulugunya ne babeera eyo naye n'apaala ayite eno gundi lwaki tewajja ku palamenti n'onoonya Lutamaguzi oba n'ogenda mu kooti kubanga kati ekooti zijjuddemu bakaada abamwe lwaki tewagenda mu kooti n'ompaabira kubanga kati tokyasuubira kufuna justice anywhere ne bwe baba nakusalira omusango balinda busimu n'okkuta gwe genda obuze lwaki abaana b'abantu bajjudde mu makomera nga kitala baliyo bafumbekedde bonna abafa be baziikibwa lwaki why didn't go and ask n'olwekyo oyo byayogera ssebo nze namugamba nze omanyi mbeera sen siwaayiriza ne mugamba nti abantu abasinga be bajja eno nga babakubye kati nze sijja kugamba nti ab'emukomera be bankuba abankuba ba poliisi eyali ekulibwa mukulu Kitata Sulaiti ow'Enakaseke era nkubano okugala gw'emmundu n'omuyambe gwe bayita Mbabazi era ntambula nkyaweya nejjo nabadde force okuva mu lukuŋŋaana lwa climate change nga seewulira bulungi ne ngende wa dokita wange bakyanzijanjaba kati ono bw'avaayo kuba bo babeera mu SC mu Bugombe tamanyi bigenda maaso era bwe mumulabangako ng'abayisenga mu ab'amawulire mukulu bayine mu mugambe nti wano nti Lutamaguzi mwe muli bulungi you are very safe and your families but nyamu safari nobody safe ati safe ki kuba abantu obadde olaba bakubalaale obadde tobalaba mu bino byenaka nzenze golooza lwaki bampambira mu kkubo ne banteekako omusango musimanyo nagenda kubalaala okumanya ensi ejjudde obuyaaye mbw abadde akubyeraale nga sinatuuka na mu kitundu ompambidde wano wakati wa Wakasanke ne Nakaseke mbwono simanyi atambuza ebidongo musimanyi avayoreti nze naye mu kulonda obwedde olaba abantu bayitirivu nnyo bonna baliwa n'olwekyo ffe ebyo byonna tuba tubimanyi ne orders ezikolebwa nti ono mutwale mu makomera gundi omutambuze mu makomera gundi and I'm not safe gw'omanyi obusenge mwe bansibiramu nti okubeera nga nfiiringa sekiwa so n'olwekyo ekyo kirese twagala kubagamba bannansi bonna beetaaga bwenkanya ate tebabalimbanga nti bye mukola temujja kubisasulira obote yabikolanga bannansi ne bakaaba emirambo ne gigwa eruweero olwaleero omulambo gw'obote guli eri mu nsiko akokolo mu nsiko naye baabayigga ne bannaabwe kati gwe bw'olabanga bannansi ffe kubanze seekalakaasa nze nkyemanyi nako era ffe tukimanyi nti abakulu baatuula wali beetaaga ottundutundu ly'Enakaseke lyonna ery'ettaka ne bagamba ono tutandike omukolako effujjo gwe genda weebuuze nti Lutamaguzi yali azzizza musango ki obuuze nti ekinsubisa ezo zonna ennaku ne bantaako eyo byonna mu bikomera byabwe kati oba oyo omuntu agamba byenjogera bya buyaaye mukulu bayine bamutwale bamusibireko ekitalya ne mukazi we n'abaana be asuwe mu komera ly'ekitalya ne mukazi we n'abaana be babeereko eyo tujja kusanyuka nnyo bwe naakiwulira nti bayine bamusibye ne mukazi we n'abaana be bali kitalya ate teweebuunya kubanga bo balowooza nti they are going to be here forever mu ebyo ebifo bye balimu n'owaayiriza n'okola ki n'otambula ng'odigida era kye nagambye n'omwogezi w'amagye nti mukyala Flavia byekwasa oli member of parliament but you should think about your future
Uganda will stay. Governments come and go. However strong the government may be, it comes and go. Muntu asinga amanyi mu nsi yonna mu government ye president wa Russia. Naye Russia bamugamba nti bino byonna byokole byokuwa abantu obutwa, kubeera Russia bawa abantu obutwa ne bakutulugunya ne babasiba mu ngeri yo. Naye bamugamba time will come and go, but there is time of accountability. Nolwekyo ekyo sewe mukama wange nkirese kubanga go badde okingambye nti etteeka lye NSSF tukisigalidde eri president. Fo mulimu gwaffe twagukoze fe aba finance committee ne gender twabateereddewo midterm access yamwe n'emyaka gino lwakuba nti n'ebintu ebimu bye tubadde twetaaga ffe tukyeyongera okusaba gavumenti abantu baffe baali badde baaccessinga ssente zaabwe ez'NSSF naddala mu biro bino bye tulimu ebya corona kubanga abantu abasinga bali bubi mukulu mukunja mubadde nga mutera okuwulira nga tulwanirira kubasomesa abanaddala bali private gavumenti ennaku ezo yaleese endowooza mwadde mujja proposal mu parliament nti bagenda kugulawo amasomero ne tosobola kugulawo masomero mu budde bino nga tonaba kufa ku musomesa president yagamba mulemuko muri mu kuvuganya gavumenti naye oluusi ne byekoze ebirungi mu byogere ne obeera wa mutima mubuulireko nti gavumenti bwekola ekirungi n'otakyogera enguudo n'oziraba ng'egezaako nekunja kankubuulireko omuntu abeera mulalo okugamba nti gavumenti tebaako nakyekoze gavumenti emaze emyaka 35 tesobola kubaako nga terina kyekoze n'amakolero geresa bwemuna gono tagala kati ebyo byonna bibeerawo ogwo mulimu gwa RDC kati olwo minisita Kiwanda akole ki nedda oluusi owulira opposition nga agamba nti gavumenti eno fu kakati tewaliwo oyo agamba nti gavumenti terinaako kyekoze nze omanye nze ekinjawula n'abakulembeze abala bw'oba nekyokoze nkugamba kirungi bw'okola ekibi era nkugamba nti kiki kubanga ffe bamuzeeyi baffe batunyumizaako mu biseera by'edda bye tutaalaba nti security yali mbi omuntu tosobola kusula na mitwalo 10 mu nnyumba ne batazibba kakati munnange naye kati essaawa bw'osanga omuntu agamba munange mama w'omwana ng'omwebaza okumuyonsa mama w'omwana munange tukwebaza okuyonsa mutabaniwo gwokiwulira otya nga ng'olira mukyalawo ng'ayonsa omwana we gwe yazaala okuyonsa omwana oyo naye era olubeerako omukazi oyo abonye omwana oyo tamuyonsa atakola naye ng'ataakola ki kati ekyo kituufu tewabeerawo gavumenti etabaako kyekoze era ekyo baba bakulimba bulimbi naye olaba omusajja ow'emyaka 35 ng'ayavula bwavuzi nga tatambula tomanya nti omuntu ono aliko ekizibu omwana ow'emyaka 35 ng'ayavula bwavuzi ng'asaba ng'atuuka n'okugamba nti maama bampe ku bbeere nyookeko owe 35 kakati nedda maama we nti maama bampe ku bbeere nyookeko kati naawe bw'okiraba nti omuntu ow'emyaka 35 tasobola kusaba maama bbeere era ne bw'olimu abakugamba nti omukazi ono mwononefu nnyo laba bwaddidde essajja ekkulu ery'emyaka 35 aliwe ku bbeere lyonke ne bw'osanga bayonsa omwana ow'emyaka 2 omwana batera mutuusa ku myaka emeka 4 era bwe basanga oyonsa omwana wa P7 ng'omwana akomyewo ku ssomero mu P7 ayonka bagamba bano famire ya gundi etusobedde evubuka lya wali olaba bwe baliyonsa nti bamanya nti yuabunomo kakati gavumenti ey'emyaka 35 nga n'abakulembeze abagikulembere batuuka okulwala babajjanjabira bweru wa ggwanga gwe wano olabawo abantu bameka be bajjanjabira wano nti nasanze minisita gundi nti ali mulago bamujjanjaba lwaki tebabajjanjabira wano 35 years gavumenti ey'emyaka 35 kati naffe betuomuntu waba akoze ali free okugenda ne bamujjanjabira bw'ayagadde kubanga naawe oyo osobola okugenda bweru ne bamujjanjaba obukulembeze tebuba bwa individual resources z'eggwanga olina okuzidistributinga equally n'omanya nti minerals oba obugagga bw'omuttaka tubugjeemu tutya ssente eziyamba bannansi olaba n'obuso obutulinaanye bwe bayitanga obuso obwafedda nga Tanzania kati nabo butuuse mu middle income status so bw'owulira mukunja nga tugamba ebintu bino ebimu okukolebwa tuba tetwogera nti mutima mubi nze sigenda kwesimba okuba president naye twetaaga obwenkanya
twalina eggaali y'omukka ssebo gwomanyi eggaali y'omukka kati gyekoma twabaddeyo nga n'abasajja bagamba titwagala tulinye ku ggaali y'omukka ya Uganda tugende twetegereze nature naye nga tubagamba nti eggaali eva wali Nalukolongo neetuuka mu bikajja ewa Meta neewetaawo neekomawo tekyalina wala gyegenda n'obuguudo baabukuulayo dda. Can't you see that? Gwolwaleero bw'otunuulira amalwaliro gaffe wano ng'olwadde mukulu mukunja ne bakusindika oba n'osindika omwana wo nti bakutwala emulago nnako osuubirayo era ojja kusangayo bannabyabufuzi bali eyo beereere kati buli kimu kiri politiko bw'owulira nga twogera tuba tetwogera nti twakyawa gavumenti. Nze nayogera wano ndi musajja mulimi naye gavumenti yawe etafa ku balimi kuba balimi bateeka mu nnyo minisita Bamulanga Kisembe tondeetera amaziga akola mulimu akoze kiki yes ebintu ebimu biyinza okuba tebituukiriza mbaayo kale byatuukiriza bibiri byokka agabye ensigo agabye endokwa z'emmwanyi kakati kyetukugamba gavumenti tegaba era ekyo kibinyo gavumenti egabira balwadde nabamulekwa anti wuliriza gavumenti bwetuuka okukugabira nti weerwaneko ng'omanye eremeddwa gavumenti ekuteerawo mbeera nimwekolerera ffe tubadde nga tugamba abantu muve ku muze gw'okulindirira okubagabira obulabolabo obwo obubasseeko obutakola mugambe gavumenti tutero kati ng'ogenda mu kikuubo nkuwa kyakulabirako oba abasuubuzi baffe mu kibuga omusuubuzi on'omuwaaki mukendeereze ku musolo abe musanyufu nti gavumenti yange enfako enkendereza ku musolo mukolera amakubo mukendeereze ku bbeeyi y'amasanyalaze kuba mutugamba amasanyalaze gava wano ti ate mangi nnyo ti ate gye gakoma okuba mangi ate gye gakoma okweyongera mutubonyaabonya ababaka ba parliament mwe mukola amateeka nagambe bali ba horrible members of parliament si ffenna olwaleero anti otwawulira ku mbala zaffe gwe ababaka baliyo bitaano manyiyo bamekeeyo n'olwekyo tsebo omukulu mukunja kati ne tugamba gavumenti erina okufaayo nnyo n'etunuulira omutindo gw'abaana ogw'okusoma buli wotta omutindo gw'abaana ogw'okusoma kubanga gw'ababo batwala mu America obatwala Germany eggwanga oba olise these are going to be the engineers doctors of tomorrow. Gwe nkubuuza obeera wano mu Kampala nakakikubuuza emirundi gwano olabawo ekkubo eddamu mu Kampala gye bayita effeesi ya Uganda mu Kampala olabawo ekkubo eddamu nti wano bw'ovuga speed tosangawo kinnya naye nga buli lunaku olaba bakola olowooza ezo sente ziragawo kati obuzibu buli bumu Kampala gy'ogamba amazzi twazimba ku nsozi amazzi ago gegoonona enguudo ezo naye bali mukola sawa ya Queen yawo bagenda kuyisawo bali mu kuyenga nfuufu watch out nze ndi mu parliament batusindikidde kati ebbanja lye babanja Uganda lya trillions bwe butabalika trillions 5 munya tuyingiddewo ne bwozinoonya ku ground oziraba amalwaliro galabe wamwe yewe gabeera yeddagala gyeriri omusomesa ali bulungi owa poliisi ali bulungi nze nawa proposal yange nga shadow minister w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga nti lwaki gavumenti teyeewola buli wa police station weeri ne babanga bagizimbira nebanga basula bulungi kubanga bw'ozimbira owa police officer n'abanga ali bulungi tagenda kuba nti awaana lutamaguzi wawula awaana gavumenti eyo eri mu buyinza emabegako eri abasawo tebasasuliranga amazzi n'amasanyalaze naye olwaleero omusawo bw'abajjanjaba omuntu nga yeeraliikirira renti yeeraliikirira sente z'amazzi yeeraliikirira sente z'amasanyalaze n'amayumba abasawo ge baalina gonna baagabatundako ne gagenda so kati eyo challenge gye tusaba tetugisaba pulezidenti yekka naye tugisaba abakulembeze bonna abali mu buyinza nti eyo gye muli ebintu mubiraba mutya gw'ogamba tukube mu ngalo olwaleero twabadde mu conference y'environment y'obutonde bw'ensi naye entobazi zonna bazisaanyizaawo neŋŋamba omukulu omu yabadde akwata ku lw'emasaka minisita n'annyombesa n'okunyombesa nti muswaziza namugambye olaba ekigenda maaso mu lwera olwera lwonna baluggyemu omusenyu bano bateekawo mukyere bano bakola ki naye abantu tebatusobola kutunawo nti ecosystem ya Lake Victoria edipendinga ku lwera 90%. So n'olwekyo bw'owulira twogera ffe tetwogera lwakuba nti nno twagala gavumenti nti etulabe titugiyisa bubi naye twetaaga service delivery
olwaleero buli muntu gwe bawa ekifo ky'obukulembeze agamba bugambi nga mwe mutera okwogera mukyala Naaka ne mukulu Mukunja nti ogudde mu bintu nsi ezikulakulanye bwe bawa minisita ekifo bagamba azze okukulembera naye wano buli minisita gwe bawa bakola n'embaga ewaabwe mbw agudde mu bintu nobeera ne minisita ng'ava ku kyalo kyo naye nga mukyanywa amazzi n'ebisolo nga lwakyasobodde okubayamba abawaayo bunayikonto bubiri nga bwe mpulidde mukulu Mukunja ayogerako minisita efulu minisita bunayikonto bubiri n'abuleeterako n'abamawulire kati eyo ye service delivery gye twetaaga civil service ebenga etambula fe olwaleero tuli mu parliament twayisiza lino etteeka ly'NSSF naye kano ke kaseera gavumenti we yaligambye nti nowakubadde tetunaddiza ku bannansi olw'embeera eriwo embi ebyenfuna naye at least baakisesinge ku kasente kaabwe ak'NSSF nga tewataddeewo na conditions nga tewataddeewo na mateeka kubanga amateeka gakolebwa bantu lwaki nze bwe nteeka y'akasente kange nenkasevinga kanyambe mu biseera ebyokulaba ennaku ate okukakisesinga ate lufuuka lutalo ono najja n'azanya obukodyo bwe nono n'azanya obukodyo bwe bonna ne bakufuulingira wa the end of the day n'osigalira mu bbanga era y'ensonga lwaki ffe abamu abagenda mu byalo tubadde nga tusomesa abantu nti obusabbuuni butwale nakana akatwalo ke bakuwa 15,000 ze bakuwa mu biseera by'obululu buno obulabulabo bwe bajja ne bakuzanyirako nti kakati mu biseera by'okulonda tukwagala nnyo tukuwadde akagaali ka kyenvuvugo okupaka emyaka 5 bw'oliva mu nsi naye nga naawe olaba akagaali ke bakuwadde kali almost disposable gwolowooza lwaki bagaba obupikipiki mu biseera by'okulonda ne batabateerayo ddagala ne batabakolera makubo kubanga tugamba ffe nti newakubadde gavumenti yaffe esobola okubanga terina ssente zikola makubo ga kolasi ate si tulina bigureeda byetwewola ku ssente empitirivu enye Japan byali baddenga bisobola okulima buli kubo mu kyalo bano abasuubuzi b'emmwanyi abasuubuzi b'akasoli n'abantu abane basobola okutambulira mu makubo amalime nga malungi nga siga kolasi kuba natambulako mu nsi emu bagiyita Namibia gavumenti yayo kyesooka okukola egamba bwe tuba tetunakuwa kolasi at least gana amakubo galina okubanga galimirwa periodically nga tractor ogiraba naye olwaleero naleeta proposal yange era nkyagiremeddeko local government zonna zifudde nga kati wolaba wali ewaffe ewakoomu bamuweereza obusente bwenkanawa ne tubagamba nti kakati okusobola okustimulatinga local government ne service delivery tutandike bino wammanga buli ssentebe weero si wana aweebwenga emitwalo 2 buli mwezi amanye nga nti salary ya mitwalo 2 ssentebe w'eggombola aweebwenga emitwalo 5 buli mwezi ssentebe wa district aweebwenga obukadde 15 feno ne bwe tubeera ababaka ba parliament 30 ng'eri local government zitambula kuba local government ze ziri nearer to the people ne kati olaba buli muntu alwana kujja mu parliament n'omubuuza n'atasobola kwogera ku lumbe naye ayagala kubeera MP n'omubuuza ojja kukola ki mu parliament nti batugambye eriyo ddiiru za ssente mbuwoyozaamu ennyumba yo n'ogitunda mu myaka 5 oba okomyewo ng'oguzeemu kalina nga 2 era y'ensonga lwaki mulaba nti bwe musindika abantu abo abali money oriented kubanga politics kwogera bw'osigala oyimiridde awo nga gw'ogamba nti omubaka owaffe mulaba ku lumbe mulaba mu kugaba bulabolabo nga tasobola kuyimirawo singa amaloboozi gonna gayimirira omulundi gumu mu parliament by the way kino mukimanye ffe president Museveni we yalifuze emyaka 10 ne bamuwalulira mu bugaali kubanga ffenna bannansi kye twetaaga kubeera bulungi si bwe kiri ng'ogenda mu malwaliro nga gafunctioninga naye olwaleero bakusindika mu ddwaliro lya gavumenti bwe bamala okukebera ekiggyibwako bbiiru gw'okimanyi nti ne ku mulembe gwa Amini gwe baayitanga embizzi abantu basangangayo obuugi obulimu amata nga ne kasukaali k'omulwadde kabeerayo naye olwaleero ne bakusindika emulago bagamba akasemiitiko kaakaawo oba eri ewaffe nakaseka akasemiitiko kaakaawo kati bannabyafuzi ababbulingi nga tugula emifaliso tugiteekayo ng'ogula n'ambulensi oteekako ekipande kyo donated by honorable Lutamaguzi mu nnyongera akalulu nga tutambulira mu vicious cycle eyo gwe mwebuuza obugagga bwa Uganda bwonna baani ababulya lwaki abantu abatono ennyo bo babeera obulungi nga bannansi abangi bo bali bubi nga babajjukira kubagabira bukunkumuka mu biseera by'obululu kubanga every Ugandan deserve better oba musirikale njagala kusanga omusirikale nga afande ddala omulaba nga afande n'osanga SSP wa polisi nga yennawe esaati omugongo n'omubuuza ova mu nkambi y'ababuddamu nti tolina byolya tyati munnange bw'ona oyogerako bajja kukunyiga oba okugoba mu kifo kyo. Soldiers should be proud, ne teachers should be proud, ne munnamawulire alina kubeera proud, n'omubaka wa parliament alina okubeera proud. Ffenna ne tutambula nga tuli proud mu nsi yaffe baleme okubalimba mukunja nti eno ensi eriko bannyini baayo.
bano be mulaba balina amalala obugombo bubagulira amakubo mwe mubawo obuyinza I am a member of parliament mwe bakama bange sinze mukama wammwe era mwe mulina okunsalirawo oba mbeere n'emmotoka ey'obugombo basina naye osanga n'omuntu ali useless mu ggwanga nga bamuwadde obugombe mu kubanga alina attachment kubafuga ajja bwapakuka bwe bayite eno ku mbalaza n'omugamba lwaki temuyita mu makubo ge mwakola ayite eno ku mbalaza eyita abantu mbu obugombe simayi bumugulira amakubo n'olwekyo sebo ffe tetuwala na gavumenti nze nakugamba nve waffe nakaseke nagamba abantu bewaffe nze soogera ku kigambo President Museveni kubanga ne Bible egamba alina amaaso alabe bw'olaba omwana ow'emyaka 35 ng'akyasaba maama w'ebbeere nti maama bampe ku bbeere nyonkeko gw'omanya ntono omwana mufu ng'omulaba omwana ow'emyaka 35 tasobola kwogera bulaga maama omanya omwana mufu era batandika okugamba oyo kasiru ne bw'osanga omukyalo ow'ekyejo ng'aleeze ekitabani kye eky'emyaka 35 tebambye ekyana kyagaana okutambula kijja kutambula ffe tukugambirawo nti mugende mu diagonizing mumanye ekizibu kiri luddawa kati olwaleero buli kyabugagga kya Uganda kiriko bannyini baakyo abali private n'ebyali ebyeggwanga olwaleero bakugamba Coffee Marketing Board yakozesanga abantu miliyoni zinga 5 nga n'abataasoma balinayo emirimu naawe n'olima eri emmwanjo n'olwaleero tunoonya n'ekyuma kyaffe ekyo tekirabika Uganda Transport Company yakozesanga abamakanika badereva bano bayingirira ababeerawo bano abakuba tiketi ng'abantu tebabulwa mirimu Uganda Transoceans Foods and Beverages gwokimanyi nti Uganda yalina kampuni yakolanga emipiira gy'emmotoka Dunlop ng'eri wali Jinja negenda obuuze yalagawa olwaleero bwe bakolayo simanyi buno obuntuntu bwe bajingirira ne bakugamba mu Uganda yatandise okukola emmotoka mbu naye kino kibaasi kye yakoze kimu kyalidde obuwumbi 4 kibaasi kimu simanyi babiyitaani ebyo biri awo Makerere tekyaliwo tekyakola bajja wano twali tugenda tekyakola yakolanga emipiira era emipiira ne bagitulaga nkugambye yalinga Jinja fe okimanyi nti Uganda yakolanga enkumbi Killington olwaleero ebikumbikumbi mu bijja China ebyo byenkugamba byaliwo 1960s and 70s twalina wano ennyonyi zaffe nga mpitirivu olwaleero ffe tusubuuza accountability tetuzibuuza mu mutima mubi naye tugamba ekyennyonyi toyogera ekyo kireke ekyennyonyi kubanga tuzirina weziri meka oba batugamba meka nedda nze naziggulawo nkulaga n'ekifaananyi kyange ffe twaziggulawo ennyonyi ezo twalina meka ku kisaawe twakugamba twalina meka omwagwomwalina 2 tetwalinawo nnyonyi n'emu zonna zaali zabulanga akasimu bwe kakubulirako mu takisi zabulanga piso nkugambe nze naziggulawo nze seewaayo twagenda ne batuwola obunyonyi bwaffe buno bwe mulaba naye ffe tubuuza ennyonyi ezaaliwo eza Uganda Airlines baamini ze balekabo ku kisaawo zirabawo ku kisaawo zirabawo ate ebinyonyi byetwalabanga ebifuufufu awo ebifuufufu si bye Uganda Airlines sibye ebyo kakati ffe bwe tuba tutambula olwaleero gw'okimanyi nti n'okuvuba ku Lake Victoria olina okuwa omusolo license luli obadde ng'okwata eddobo lyo n'oyingira kunogenda mu mazzi naye olwaleero bw'oba tolina license omanyi kati obuzibu bwe twalaba nti ffe bennyini abannansi twetyoboolera ki eddembe lituweebwa nti bw'otandika okuvuba obubi n'obuyamba nedda eyo si byakutyoboola ddembe ekiriwo bannansi abasinga bali mu tulo twagamba bannaffe nti bwe mulizuukuka ne mulaba bye tulaba mugenda kudduka mugaye temuli mu Uganda nga tumaliriza n'olwekyo sebo abantu baffe kye tusaba ng'abakulembeze ebeera accountability omulimu gw'abakulembeze kulaba nti abantu babeera bulungi teri mukulembeze akuba mu ngalo ng'abantu bwe bali bubi kubeere minisita gwewebuuza lwaki minisita naye alira akuŋŋaanya wali ssente mu biseera by'okulonda n'agaba 50,000 mubadde temubalaba olina kulaga bulazi wali services gwe ng'ali mu gavumenti ali mu kintu n'otagaba 50,000 lukumi n'omusajja omukulu n'avaayo ng'alaba omuwendo gwe 50,000 emyaka 5 ate n'akomawo wali mu palamenti n'atandika okwekangabiza y'ensonga lwaki olaba kati batandise n'okuleeta emitwe gy'abaana ku palamenti tule musajja yakanudde amaaso n'asalako omwana omutwe n'agutwala wali ku palamenti oba baba baagalawo ki mu palamenti n'olwekyo sebo ani akugambye nti agala bwa goloweze yaleese omutwe ogwo mutono mu ggwanga lino
nti yagula ekyowo wa wansi nnyo era kati bakuga nti omwana yasenago alina ekiribuyinza nedda akagologosi bakatikka ne kaleeta kye kaleeta